Mu mawulire ge tulinawo essaawa yonna biyinza okuba nga si birungi eri eggwanga erya Uganda. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kyandiba nga kigenda kuddamu okuyingira mu nsonga za wano. Jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire nga tukugamba nti UN naddala ng'eyita mu Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres yayita mu mwogezi we n'ategeeza nga bwe yeetegereza ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kyokka nga tuzze tukugamba nti ensonga lwaki ekitongole ky'amawanga amagatte kiyingira mu bino era kibyetegereza n'okugenda maaso n'okuba nga bagoberera buli step egenda maaso n'okuba nga eteekingibwa abakulu abali mu buyinza. Njagala okutegeeza nti international watchdogs nga Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebirala byonna babadde nga bawandiika zi report ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ebitatambula bulungi, nga bano abakulu bakugamba bagenda mu maaso n'okubyekenneenya. Era olw'ensonga nti babyekenneenya bamanyi bulungi nnyo eggwanga erya Uganda nti lirinnyirira eddembe ly'obuntu, poliisi n'amagye badiployingibwa mu nguudo mu kibuga Kampala n'ewateetaagisa. Kakati bano bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga bongera okukakasa. Kakati wuliriza, waliwo ekitongole bakiyita the Kennedy Human Rights Center KHRC wamu n'ekitongole kimanyiddwa nga the Pan African Lawyers Union APALU. Bano nga basinzidde mu ggwanga erya United States of America baavuddeyo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini ne bawandiika ekiwandiiko namutayiika nga bawandiikira ekitongole ky'amawanga amagatte, bawandiikira eggwanga lya United States of America, bawandiikira amawanga nga United Kingdom nga babategeeza ku ggwanga erya Uganda n'engeri gye bagenda mu maaso n'okulinnyiriramo eddembe ly'obuntu. Kakati wenjogerera bino byawukanamukko ku bya bulijjo, era ngenda kukusomera ekiwandiiko kino, ngenda kukuwa n'ebimu ku bigambo bannayuganda bye bazze nga boogera ebiraga nti bano abakulu bagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo embeera essaawa yonna ekijja si muntu ogenda kutya. Kati nga sinaba kubanga nkutwala ewala wonna mu nsonga eno, njagala okutegeeza nti olunaku olwajjo mu kiwandiiko kye nnakuwadde ekikakasa nti mu ggwanga erya Uganda eddembe teririiwo, ensi yonna ekimanyi. Uganda America yagiteeka mu kye bayita level 4 travel advisory in bracket do not travel, okujjako nga toyina nsonga kugamba, okujjako nga tosobola kubanga okyewala, nga bategeeza bannansi b'amawanga gaabwe nti okutambula n'ogenda mu ggwanga erya Uganda kintu kyangu nnyo ku budde buno. Visa ziteekebwako kakantu ako nti newankubadde tugikuwa naye mu ggwanga erya Uganda gy'ogenda omanyiyo. Embeera ng'egenda maaso n'okuba nga ekyukira abakulu. Njagala okutegeeza nti kino ekitongole bavuddeyo nabo ne bongereza okuba kusajjula, babanga abakutte omunnyo ne bateeka mu kiwundu. Kakati ekitongole kino bawandiise nga bagamba Uganda essaawa yonna weetaaga okubaawo ekikolebwa. Waliwo eyagenze mu comment section n'aŋŋamba tetukooye ebiwandiiko, twagala actions. Naye njagala okutegeeza nti bino byolaba ne zino ziba actions essaawa yonna. Bwe wabanga wanaabaawo bwe wabanga wakubaawo kyonna kyonna oba action yonna eteekingibwa, zino ze zimu ku steps z'osembayo okuwulira. Bino bye bimu ku biwandiiko by'osembayo okuwulira. Olwo eyo action gy'oyogerako n'ebanga eyapeninga. Osobola okukozesa example z'amawanga agamu agazze gafeesinga embeera eno, agabadde gafugibwa abasajja ab'amaanyi naye ne biwunzika bulala. Kakati n'eggwanga erya Uganda teryawukana nnyo. Kakati wenjogerera bano nno basinze kusa essira balisimbye ku nsonga za Muwanga Kivumbi, agenda maaso n'okuba nga yatulugunyizibwa nga bwe wabiwulira. The Kennedy Human Rights Center and the Pan-African Lawyers Union are the major international regional human rights community organs that have explicitly issued a coordinated condemnation against Uganda human rights violation. Uliriza. On August 10th, 2026, both organizations released an official statement directly condemning the state-sponsored attacks, arbitrary detention, and judicial harassment aimed at Ugandan opposition figures, including Muwanga Kivumbi. Uliriza. Bano bawandiise ekiwandiiko namutayiika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini, z'ennaku nga 3 ezijjudde eziyiseewo, nga bawandiika banenya bavumirira n'okulaga obutakkaanya bwabwe n'enfuga ey'eggwanga erya Uganda okutulugunya abantu, okusiba abaludde oluvuganya, okusingira ddala Muwanga Kivumbi, Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform, ne bagenda maaso n'okuba nga bamuteekako embeera etali ya bulijjo. While other large global bodies like the United Nations High Commissioner for Human Rights issued a massive condemnation denouncing Uganda's climate of fear, torture, and a crackdown on fundamental freedoms following the January general elections. Their official declaration was uliriza. Ng'oggyeko ebitongole
ng'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations ngenda kwongera akatambi ako ke tuzze tukuwa nti baawandiika era nga nabo bavumirira ekintu kyekimu ku bigenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'akalulu akaggwa kakati na bano bazzeemu okuwandiika naye nga zonna ensonga zigenda kukulinnyirira eddembe ly'obuntu okukwata ab'oludda oluvuganya jjukira olunaku lwajjo nakusomedde lisiti ey'abannabyabufuzi abafulumya eggwanga erya Uganda kati wano nga bwe bazze bakikola okwetolola ensi yonna bagamba nti tetusobola kusirika busirisi bino tebisobola kugenda bugenzi bwe bityo nga embeera egenda maaso n'okutabuka abantu ba bulijjo be basinga okunyigirizibwa so tetujja kutunula butunuzi bwe tutyo tetujja kubiraba bulabi tuteeka okubaako kye tukola wabula kye tukola twagala tusooke tuwandiikire bakama baffe oba be tulowooza nti bayina step esooka gye basobola okuteekinga nga be baani United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte eggwanga lya United States of America omukago gwa Bulaaya European Union wamu n'eggwanga lya United Kingdom n'amawanga amalala of course bagataddeko mu nsonga zino naye teweerabira bino Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba era mu buzimu ku statement zaafulumya nti ekyamutwala mu ggwanga erya United States of America si kabonero ka butiitiizi nti oba kwali kutya wabula eno nayo nsonga eri strategic okuva lwe yagenda ebitongole ebyenjawulo amaze okubya approachinga offices ez'enjawulo amaze okuzituukamu nga kigambibwa bino byonna akazito kano konna eyo gye kasinzidde jjukira zaaki bagamba nti tulina kaweefube gwe tuliko era tugenda tumukwasaganya mpola mpola okulaba nga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eteekebwa ku nninga. We are not seated, we are fighting on. We are using every opportunity we have to dig as many holes in the criminal regime in Uganda, and sooner or later we'll be free. I know it takes painstaking efforts to persuade the international development partners that Uganda is being ruled by criminals, but it's becoming clear to all and sundry that Uganda is under a reign of terror. So hang in there, don't give up. Let each of us do whatever they have to do. And please deliver the message to all our comrades, Dr. Kizza Besigye, Council Elias Lukwago, Alex Weso Mufumbiro, Doreen Kaija, Bobby Young, Bobby Giant, Eddie Mutwe, all the political prisoners that we are fighting. And one day, they and the rest of Uganda. Ati yabirabula dda nti ye gyali tatudde kaweefube agenda maaso n'okubanga akolebwa akola kaweefube w'oku approachinga amawanga offices ebitongole ebyenjawulo okulaba nga babaako kye bakola kakati zibadde teziribusa ekitongole kirala ne kisuulawo alipoota namutayiika essaawa yonna ekitongole ky'amawanga amagatte jjukira n'ekitongole ky'amawanga amagatte kino Secretary General Antonio Guterres okwogera n'ategeeza ensi nti ebigenda mu maaso mu Uganda mbigoberera naddala ebyo by'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okusiba ab'oludda oluvuganya okutulugunya n'akalulu akoogerwako nti kalabika tekaalika amazima na bwenkanya bino byonna byasinziira ku statements nga zino ezizze nga zifuluma kati Volta Turker ono akulira kye bayita UN Human Rights Commission yavaayo naye n'ata statement era akatambi ako twakakuwa omukazi abinnyonnyola essaawa yonna ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era n'ekijja kiyinza okuba nga si kya bulijjo kati njagala tutambule otegeere nti okukwata Muwanga Kivumbi Elias Lukwago Dr. Kizza Besigye n'abalala Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ebweru w'eggwanga kirina engeri gye kitandise okuleeta obunkenke era ng'essaawa yonna ebijja tugenda kubyagala UN eyogedde ebitongole ebyenjawulo byogedde kakati action gy'obanja essaawa yonna manya yeebulako oba yeddako. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law.
10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Uganda baagikoowoola era ne bagyegayirira mugoberera amateeka ng'omukisa gukyaliwo ago ge mwasayiningako international and local laws mugere maaso n'okuba nga muleka abantu beetaaye mu ddembe lyabwe kakati okukwata okutulugunya n'okuteeka muwanga kivumbi emabega w'emitayimbwa ku nsonga ezize zinnyonnyolwa ekyamazima yandibanga yemu ku nsonga eziyinza okusembayo okuviirako abantu bano obuzibu ebitongole bino biwandiise nga sirina kusomera kiwandiiko kkiriza tujjewo akalango kano then nze nzije mbere nga nkwongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ebbanga lyonna neebaza abatambula naffe nga tubatuusako ensonga zino nga temukoowa musigala mutambula n'omukutu gwa Red Zone 256 ate n'emikutu emirala kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tubaweereza nakugamba bw'obanga ogoberera era ng'oyagala okumanya updates zonna tukolera ku mikutu egy'enjawulo neebaza abasubscribinga wano naye ate ne mbasaba waliwo emikutu gye nteekaawo wansi mu description gye ntagingaawo egyo mikutu nagyo tusinzirako ogenda maaso n'okubanga tukutuusaako updates ezifaanana bwe ziti waliwo omukutu ogwa Uganda 1 channel eyo backup channel yaffe ne wabawo omukutu ogwa Red Zone 2 era nja kukusaba okkirire osubscribinge ku channel ezo zentaaginze ziri bbiri Uganda 1 ne Red Zone 2 tubeere nga tutambula kakati wuliriza tuli ku nsonga za ddembe ly'abuntu ebitongole biwandiise gavumenti y'abakulu essaawa yonna bayinza okuba nga bagenda kukifuuwa bakizza munda naye ng'ekireese obuzibu z'ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi ekimu ku bitongole bisembyeyo okuwandiika ng'oggyeko United Nations ky'ekitongole kino Kennedy Human Rights Center bawandiise nga bawandiikira ebitongole eby'enjawulo atamanyi bantu bano ngenda kunnyonnyola otegeere be baani tubeere nga tweyongerayo. The Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, formerly known as the Robert F. Kennedy Human Rights, is an American 501 in bracket C3 non-profit advocacy organization dedicated to pursuing a more just and a peaceful world. Founded in 1968 to honor Senator Robert F. Kennedy's legacy and later renamed to recognize the lifelong leadership of co-founder Ethel Kennedy, the center works alongside local activists to ensure positive change in governments and corporations. Kino kitongole kirwanirizi kya ddembe okwetola ensi yonna kyatandikibwa mu mwaka gwa 1968 nga bahonalinga Senator amanyiddwa nga Robert F. Kennedy mumujjukira eyo nkakasa erinnya sipya mulimanyi bulungi nnyo. Kino kikwatagana n'ebitongole kakati wano ensonga wejjidde nakugambye bw'owulira ebitongole nga bino watchdogs nga ziwandiise babanga abawandiikidde bakama baabwe kati kino bano bakwatagana batya n'ekitongole kya Muwanga Amagatte. Njagala otegeere nga sinnakuwa kiwandiiko otegeere gavumenti y'abakulu bano kiki kyeyolekedde akaseera akakazigizigi eno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba keboolekedde nga kava ku statements n'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa eri ebitongole ebyo. Wuliriza, this center does not operate as a government agency, rather it functions as an independent non-government organization that interacts strategically with the major international entities. Ekitongole kino tekioperatinga nga government, tekioperatinga nga wabula kioperatinga nga non-government organization, wabula strategically nga kirinkinga ne major international entities. Mwemuli United Nations, the center actively utilizes UN human rights mechanisms
For example, they frequently submit legal petitions to the UN Working Group on arbitrary detention to free unjustly imprisoned activists in Africa and Asia. Okategedde kino ekitongole kiteeka ku nninga ekitongole ky'amawanga amagatte UN okulwana ennyo okulaba ng'eddembe ly'omuntu naddala eri abantu abasibibwa specifically ku lukalu lwa Africa ne mu Asia bagoberera nnyo ebigenda mu maaso n'okukolebwa. Kati ebbanga lyonna babadde basirise bagenda mu maaso n'okukola investigations banoonyereza okulaba ddala abantu abasibibwa mu Uganda nga bwe byogerebwa basibibwa bwereere basibibwa lwa nsonga za byabufuzi. Kakati bano oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ne bakizuula nti bwe kiri ne bawandiika ekiwandiiko. Wabula nkugambye bapetitioninga ekitongole ky'amawanga amagatte bateeka ku nninga amawanga nga United Kingdom n'ebitongole ebirala. Wuliriza, they also partner with other coalitions to update framework agreements such as the Declaration 25+25 initiative, which advances the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders. Kino ekitongole kipetitioninga UN okusobola okulwanirira n'okutuukiriza endagaano ze baasayininga oba kibayita UN Declarations on Human Rights Defenders mu mwaka gwa 1998. Bano babateeka ku nninga. Tekikomaawo. Engeri gyekiri nti headquarters zaakyo ziri mu New York mu ggwanga lya United States of America ne mu Washington DC balinayo offices. Organization eno bagamba nti it is deeply rooted in the American civil rights advocacy. Nationally, its legal teams advocate for criminal justice reform, immigration rights, and the mass incarceration relief within the US court system. Enfuga eri mu ggwanga lya America ey'amateeka. N'embeera zonna engeri gyekiri nti kisibuka mu ggwanga lya America kiteeka ku nninga gavumenti ya America okusobola okubanga ekwasaganya amateeka n'okulaba nga abantu bayagalira mu ddembe lyabwe mu ggwanga lya America, then bapushingeko ne mu mawanga ag'enjawulo muli n'eggwanga erya Uganda. Kakati wano Uganda weebijjiddemu ate tebakomyawo. This organization, Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, operates via specialized regional affiliates. The independent Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center works locally to deploy human rights education programs, equipping young British citizens within their leadership skills. They petition UK, wuliriza, n'eggwanga lya Bungereza baliteeka ku nninga bano abategeeza nti twagala wabeewo eddembe ly'obuntu eriweebwa ekitiibwa, twagala okwetolola ensi yonna bannansi babeere nga beeyagalira mu nsi zaabwe nga tewali nsonga yonna egenda mu maaso nakubanga ate ebatawaanya. Kakati ekitongole kino bawandiise mu butongole ekiwandiiko kye njagala tugendemu. Ekiwandiiko kino namutaayiika naye nga bakyetooloolezza. Honorable Muwanga Kivumbi ogenda kuwulira. Njagala tanaba kubanga osubscribinge tubeere nga tutambula. Ekiwandiiko kino si kiwanvu nnyo era njagala tukiyiteeyitemu tusobole okutegeera aba Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center bagambye eki era eggwanga erya Uganda balitadde ku nninga batya. Zaalinga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana. Abakulu bano ne bagenda ku mukutu gwabwe oba official website yaabwe ne bawandiikayo ekiwandiiko kino. Kati njagala tukiyiteeyitemu. Ekiwandiiko kiri direct ate kimpimpi kiri summarized nga bannyonnyola bagamba KHRC and PALU condemn state-sponsored attacks and judicial harassment of Ugandan opposition leader Muwanga Kivumbi. Okukwata kwa Muwanga Kivumbi nakugambye kwandiviirako abantu abamu ebizibu kubanga n'abaana abakulu kwe basinzidde ne bagamba tugenza okwetegereza nga Muwanga Kivumbi okukwatibwa kwe kulimu ebirumira, tetusobola kukikkiriza kibe kityo, tetusobola kikiriza kibe bigende bwe bityo. Ekitongole ky'amawanga amagatte mulina okubaako kye mukola. The Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center and the Pan-African Lawyers Union, PALU, strongly condemn the arbitrary detention, alleged torture, and the judicial harassment of Ugandan opposition leader Muwanga Kivumbi. We call on the Ugandan authorities to immediately release Muwanga Kivumbi and end the escalating campaign of repression against the government critics and the opposition members. Abakulu bagambye bino si byakusaaga, si byakuzannyirako. Twagala gavumenti bunnambiro immediately ete Honorable Muwanga Kivumbi ne ba political prisoners abalala bonna abali mabega w'emitayimbwa, otherwise ekiyinza okuddirira muyinza obutakyagala. Bagambye tukimanyi bulungi nnyo era tuzze tukigoberera nga mu ggwanga erya Uganda abantu abali ku ludda oluvuganya bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka, arbitrary detention,
batulugunyizibwa alleged torture nga Muwanga Kivumbi. Jukira yanyumya ne story ezavangayo mu barracks Kasenji yali yateekebwa nti yali yatulugunyizibwa near death. Abasajja ne batetenkanya okulaba butya bwe bamuddaabiriza asobole okudda mu bantu kugamba agenda okulabika mu kamera nga talina nnyo binoobule. Kati bano bagamba ffe twabimanya, twagala ne kibayita judicial harassment okusingira ddala ku Muwanga Kivumbi. Ne bagamba we call on the Ugandan authority to immediately release Muwanga Kivumbi and the escalating campaign of repression against government critics and opposition members. Government y'eggwanga lya Uganda tetugisaba wabula tugiragira bate mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu Honorable Muwanga Kivumbi tebakoma okwo baleke bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya n'abantu ba bulijjo beeyagalire mu ddembe ly'obuntu lye mugamba nti ddala weeriri mu ggwanga erya Uganda. Muleke abantu balyeyagaliremu bweribanga bweriri. Lwaki ababavuganya mubateeka ku nninga? Lwaki abavaayo okubavuganya mwagala babeere mabega wa mitayimbwa? Kakati balabudde omukulu bamugambye okufuga okyafuga naye ekijja oyinza obutakyagala olw'ensonga eddembe ly'obuntu toliwadde ekitiibwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte bano kye bawandiikira kyavaayo dda ne kyemulugunya era ne kitegeeza jjukira kino kye kitongole ekyokuntikko we twogerera okwetolola ensi yonna. Balina kye bayita UN Security Council, eyo ye ogani yokka etannaba kuvaayo era ndowooza nga yeebulako. Bwe kiba mu nnyinnyonnyola ennyangu ndowooza sitampu yeebulako ensonga zibeere ng'ate zitandika okutabuka ku bakulu abagenda maaso n'okuba nga bakola ebikolobero bino. Kakati naawe agoberera abadde agamba nti mwagala action, ayo ye siteepu yokka ebulako ensonga zibeere nga kwegamba kabeere nga kabikkuse. Kakati wulira mu kiwandiiko tukyagenda. Batugamba nti Muwanga Kivumbi is a deputy president of Uganda's main opposition political party, the National Unity Platform, in central Uganda, a key NUP stronghold. Ako kawulirize nnyo. Bano ab'ekitongole kino ekya Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center bagamba tukimanyi bulungi nnyo nti Muwanga Kivumbi ye deputy president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate mu Buganda kye bayise NUP stronghold nti kye kitundu NUP mwesinza amaanyi. Kati kino kiba kitegeerekeka lwaki omuntu avunaanyizibwa mu eyo region NUP mwesinza amaanyi lwaki aba akwatibwa, lwaki baba batulugunyizibwa, lwaki n'embeera ebatuukako. Bano bagamba tukimanyi naye tukigoberera era twagala okugamba gavumenti y'eggwanga erya Uganda bakikomye. Bagamba nti Kivumbi was first arbitrarily arrested on January 22nd, 2026 at his home alongside two other NUP deputy presidents following Uganda's January 15th general elections, which were marred by reports of violence and intimidations. Uliriza. Okimanyi, bano abakulu bakimanyi, akalulu k'eggwanga erya Uganda akakwatibwamu era ebyalangirirwa byandibanga si bye byali ebituufu. Bagambye, Muwanga Kivumbi tukimanyi yasooka kukwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa January 2026 ne ba deputy presidents abalala babiri, Lina Zedriga ne Jole Jacqueline Tukamushaba, ng'akalulu ka January kaakaggwa. Kyokka akalulu ako tukimanyi nti kaalimu ebirumira. Akalulu ako ebyakavaamu si bye bya kugamba si bye by'oyinza okugamba nti bye byali ebyaddala oba ebituufu. Ekyo ne kyongera okuteeka akazito ku gavumenti y'abakulu nga bano abakulu bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu kalulu n'akalulu kitegeeza n'ebyakalulu tebinnaba kubanga biggwa. The following day, authorities charged Muwanga Kivumbi with terrorism, accusing him of orchestrating a violent attack on a police station and a polling station. Though this charge was unsubstantiated, he remained detained in poor conditions for nearly 6 months before release on bail on 9th July. Uliriza. Bakimanyi era bagamba ab'ekitongole kino nti twamanya Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okukwatibwa baamuteekako omusango. Musimanyi yali ayagala kulumba polling stations, musimanyi baali bagala kulumba police station, wabula ono agamba tukimanyi bulungi nnyo nti bino byali bimuteekeddwako buteekebwa. Kyokka n'asibibwa mabega w'emitayimbwa mu mbeera eri in the poor condition okumalira ddala emyezi kumpi 6 paka we yateebwa n'aweebwa bail ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Kati bano okumanya bagoberera bakimanyi nti Muwanga Kivumbi yateebwa nga 9 wabula n'addamu n'awambibwa nga 10 enkeera. Uliriza. Nga bagamba nti however, only a day later on July 10th, Mr. Kivumbi was abducted from the street by masked, plain-clothed men and taken to an undisclosed location. Tukimanyi bulungi
nti Muwanga Kivumbi nga n'essaawa 24 tezinnawera yaddamu n'awambibwa abasajja abaali muleeya abalala nga bali mu ngoye ez'amagye ne bamutwala mu kifo ekitaategerekeka baamuwamba buwambi. His family and lawyers did not know where he was being held or whether he was safe. Attempts to obtain information from authorities went unanswered. Ab'enganda ze bagezaako okulaba nga bamufuna n'okumanya wa gy'atwaliddwa wabula nga byonna tebisoboka. Bano bagamba ffe twabigoberera. Kakati bazimba sitoole bagezaako okutegeeza ekitongole kya Muwanga Magatte n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku nsonga zino butya ensonga eno bwesajjuse era Uganda bwe yeetaaga action ey'amangu. Finally, on July 29, Ugandan authorities produced Muwanga Kivumbi in court, and he has since reported that he was tortured and held incommunicado for almost 3 weeks. Bano bagamba tukimanyi nti waayita ennaku nga 19 Muwanga Kivumbi n'aleetebwa n'asuulibwa ku poliisi y'e Nateete, olwo n'atwalibwa mu kkooti e Butambala n'agenda maaso n'okuba nga atandika okuwozesebwa. Era bano bagamba nti bino byonna babadde babigoberera nti kino kyagenda okubaawo ng'ebbanga liyise nga Muwanga Kivumbi atulugunyizibwa, kubanga yennyini sitoole yajogera nti yatulugunyizibwa bwe yali awambiddwa. His reappearance in state custody raises grave concerns about the involvement of state agents in his disappearance and alleged torture, and underscores the urgent need for an independent investigation. Oluvannyuma lwa Muwanga Kivumbi okuba nti yali abuze, amagye gamwegaanye, poliisi emwegaana, buli kitongole kimwegaana, kyokka ate agenda okuvaayo nga amagye ge gabadde gamulina. Kyongera ebibuuzo era kiteeka akaseera k'akazigizigi eri abakulu abali mu buyinza olw'ensonga nti ekitegeeza statement zonna ze bafulumya buli bwe banaavangayo ne beegaana kiba kikakafu, era bano bagamba tukitegedde kati nti buli bwe bavaayo ne beegaana baba beegaana bwegaanyi, naye omuntu oyo ebiseera ebisinga baba bamulina, ebikolobero ebyo ebiseera ebisinga baba babikoze. Kati bano bagamba ekyo tukitegedde, tukitegeeza ekitongole kya Muwanga Magatte kibeere nga nakyo kimanyi kye tumanyi. Mr. Kivumbi's situation is emblematic of the systematic crackdown on opposition figures and critical voices in Uganda, said Chekuku Uzoma, Senior Staff Attorney for Africa at KHRC. Ugandan authorities must refrain from closing civic space, and the African Union mechanism should closely scrutinize the worrying situation in the country and demand accountability. Erinnya lino zibuzibu. Ono bamuyita Ikechukwu Uzoma, ono nga Senior Staff Attorney ku lukalu lwa Africa eri ekitongole kino ekimeddwa nga Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center. Yavunaanyizibwa yagambye okuwambibwa kwa Muwanga Kivumbi ffe ng'abaweerereza nga tusinzira mu Africa tugoberera, tukola investigations, tuyina abakessi baffe abagenda mu maaso n'okwekenneenya ensonga ezo. Kimanyi bulungi nnyo era tukirabye era nammwe mukirabye. Ekya Muwanga Kivumbi kikulaga ekifaananyi ekinene ku mbeera nga bwegenda mu maaso mu Uganda. Vaayo ovuganye, vaayo oyogera ebiruma abantu, ojja genda maaso n'okuba ng'oyisibwa mu mbeera eyo. Kati yo n'agamba tukowoola African Union tukimanyi temulina kye mukola naye twagala mubeeko kye mukola. Ekitongole kya Muwanga Magatte bino byonna ye package y'ekiwandiiko namutaayiika gye bakisindikidde kibeeko kye kikola, kibeeko kye kyogera ku nsonga si za Muwanga Kivumbi yekka wabula n'ez'Abannayuganda bonna abawangalira mu ggwanga erya Uganda, ng'ogatta ku eri ensonga nti Uganda yali eteekeddwa mu kiba oba si yali nakati ekyali level 4 travel advisory. Eggwanga lya United States of America liba likutegeeza do not travel unless otherwise. Kibonaaba ogenda mu ggwanga erya Uganda gendayo ku lulwo, ffe tukulabudde ekiri mu Uganda si kya bulijjo. During his court appearance, the government introduced a new charge of inciting violence and managing an unlawful society. Muwanga Kivumbi bwe bamuleeta mu kkooti ate nga baali bamwegaanye, ate bo bennyini ne bamuleeta mu kkooti baamuteekako omusango gw'oku inciting violence. The charges reportedly stem from statements Muwanga Kivumbi made against General Kaguta Museveni's son and Chief of Defence Forces Moses Kainerugaba and from his leadership role within the NUP. Nti guno omusango gwoleka era gulaga nti ebigambo Muwanga Kivumbi yayogera ku General Moses Kainerugaba n'obuweereza bwe bwalina mu kibiina kya National Unity Platform bwe bwaleeta obuzibu abakulu z'ensonga ze baasinziirako okumukyajinga. The NUP is Uganda's main opposition political party and a lawful constituted political organization, criminalizing political criticism, insulting including regarding the president and his son is protected under the Ugandan constitution and international human rights law.
bakugamba nti kino ekibiina Muwanga Kivumbi kyamyuka pulezidenti waakyo ekibiina ekisinga obunene era kye main challenge ekya Honorable Muwanga ekya General Kaguta Museveni. Kati nti Muwanga Kivumbi okubeera nga akola kino tekitegeeza nti mukyamu wabula kano kabonera akakulaga nti akazitoke bateeka ku kibiina kino n'ekibiina akazitoke kibataddeko nga kiri mu mateeka. Museveni taayogerweko, Muhoozi taayogerweko, bano bagamba tukimanyi naye ebyo byonna mu mateeka mu ebiri, international and local laws. When critics disappear, democracy disappears with them, said Don Dare, Chief Executive Officer of the Pan-African Lawyers Union, PALU. Ono bamuyita Don Dare, Chief Executive Officer ow'ekitongole kiri ekirala kimanyiddwa nga PALU, nakyo kyawandiise yayogedde n'agamba nti bano bonna kabonera akalaga nti mu Uganda tebabalimba nti democracy akyaliyo. Africa's commitment to constitutionalism demands accountability, respect for human dignity, and unwavering adherence to the rule of law. In this case and in many others, Uganda has failed on all accounts. Ono yategeeza Uganda buno bonna bubonero obukakasa era obulumika ti Uganda bino byonna byagaana ogenda maaso n'okubanga bituukirire eddembe ly'obuntu teririiyo, teribangayo, teririwo okujjako nga tuliko kye tukoze. Ne bawunzika nga bagamba batya. We urge the Ugandan government to immediately release Muwanga Kivumbi and all other detained solely for exercising their fundamental rights. Ugandan authorities must adhere to the constitution as well as binding regional and international laws which prohibit violations of due process, enforced disappearances and arbitrary detention. Kuno kulabula bano ab'ekitongole kino wano baba balabudde gavumenti y'omukulu nga mukyayina omukisa mulekeraawo okukwata abantu abaludde oluvuganya, nga mukyayina omukisa muliriizinge Muwanga Kivumbi ne ba political prisoners abalala bonna abaakwatibwa olw'okuba nti be-exercising eddembe lyabwe. Bwe mutakikola nga mukyayina omukisa ekijja muyinza obutakyagala. Kakati omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we wano baba balabuddwa. Ebigambo bino wano nno waliwo statement ezigatta ebigambo by'owulidde mu kiwandiiko ekyo. Ayagala okifuna by the way, osobola ogenda ku website yaabwe kubanga nze nkusomeddeko briefly ne tubanga ate tweyongerayo kubanga ensonga tuba na nnyingi. Kakati bw'owuliriza statements ezo ezifulumye zifaanagana statement Yoweri Ssennyonyi ze yakola ku lunaku lwe baali bagenze mu kkooti ku nsonga za Muwanga Kivumbi. Ssennyonyi ebigambo bye yayogera ekirungi yabyogera mu Luganda bikonekitinga ne bino wano osobola okutegeera bano bali reflectinga wa. Bawandiikidde ekitongole kya Mwanga Magatte, eggwanga lya United States of America, eggwanga lya United Kingdom, naye ebigambo bya Ssennyonyi byekuusa ku bino. Olowooza kiki ekijja? Demokrasia ayonooneka oba afiira mu nzikiza. Kakati n'obwenkanya bufiira mu nzikiza. Bannaffe abakigiridde state basaba omulamuzi agobe bannamawulire mu kkooti ye omusango guno guwulirwe mu nzikiza. Ekyo si kituufu era tukiwakanya. Bw'obanga kyokola kituufu era kiri mu mateeka tekirina buzibu, lwaki oba oyagala kutambulira mu nkukutu? Tubeere beerufu, nsagoma mugireese nga mulina obujulizi n'ebirala, buli kimu kibeere mu lwatu, kibeere mu ttaala nga temulina kye mukweka. Tetubasaba bannaffe abakiikiridde state just babeere organized, beeteeketeeke bulungi. Kubanga mulabe ne leero abadde asoma charges n'agattako ne terrorism. Fe abamujjukiza nti eyo teriiku ku fayiro eno. Ino fayiro eriko inciting violence, managing unlawful society, ebya terrorism bijeewa. So kasita beeteekateeka obulungi, tubakubiriza beeteeketeeke obulungi bajje nga bali organized, baleme kutya bamawulire obanga byokola bituufu nga biri mu mateeka era nga tebirina buzibu. Abamawulire eggwanga terina buzibu lyagala okugoberera likakase omuntu ono gwemugaa nti musajja mubi nnyo era mulina n'obujulizi obulaga nti musajja mubi nnyo, lwaki temwagala bannayuganda bakkiriziganye nammwe? Gavumenti asabye kkooti bakkirize okugaana abamawulire okuweereza obutereevu mpewo zammwe ebigenda mu maaso, kubanga omusango guno muzibu, bayinza okutiisa, abajulizi bayinza okutya, ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa, omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya, Uganda eyinza okutya ebintu bino ensi okubimanya. Naye ne tugambayo omwami Muwanga Kivumbi bino ye tebimutiisa nsi kubimanya. Bamuvunaana obutujju, twagala ensi emanye, ayagala ensi emanye. Bamuvunaana okuddukanya akabiina k'abantu, k'abamenyi b'amateeka, ayagala ensi ebimanye.
bamuvunaana okukuma omuliro mu bantu nawulira omukadde nga gamba omuliro okuma gwaki oba yakuma omuliro mu bantu ye ayagala ensi ebimanye takiina kumutawaana naye yo Uganda etya nti singa binaatambula ku mikutu abajulizi bayinza okutya neyamuwawaabira ayinza okutya nze wano obutambala ku kooti kweyimirira munaffe Honorable Muwanga Kivumbi abadde aleeteddwa kweyimirirwa afulume nga ekyo kimu ku eddembe lye erimu ewase mateeka luli tebasobola kufuna abantu abamala kumuyimirira mu bwangu kati nze ne munange the Honorable Francis Zake ne mwanyi nawe tubaddewo leero masitula mweyimirira era ekikoze obubi nti leero tekiyiseemu kya kuba nti bamuwa beiro olw'okuba wabaddewo ebiziyiza wabaddewo state attorney aleesewo ekiziyiza ekyo ng'agamba nti omusango guno wandiwuliddwa nga bannamawulire tebaliwo kati ekyo kireese kweyimirira munaffe Muwanga. Kati ebigambo by'abakulu mu kibiina kya National Unity Platform bw'obigatta ne statement ebigambo bino bikwatagana kitegeeza nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi ezigenda okuleetera abakulu bano ebizibu essaawa yonna era jjukira ekitongole kino we kibadde kyogedde kweza ensonga jjukira mu kkooti ab'amawulire baabagaana kati ensonga z'owulidde bakweka ki essaawa yonna ebinaddirira birabika si bya bulijjo wabula kyentegeddeko nti ne bannayuganda zi hashtag ze mukola obutambi bwe mukola abantu nga ba Fred Lumbuye n'abalala obadde okimanyi nti nabo buli considered abantu beetegereza ebigambo ebyo ne bino bye tukuwa mu Luganda uliriza waliwo eyaŋŋamba olanga obutambi bwa mirundi ebiri otuwenga amawulire mu Luganda ogatuwe ne mu Luzungu kati ntegedde leero okusinziira ku kitongole kino mu statements ze bafulumizza bakiyita the Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center bakwata buli video bannayuganda gye bakola abavumirira abeemulugunya abeekalakaasa abawakanya ebikolobero bigenda maaso n'okukolebwa obadde okimanyi nti babikwata oba biri mu Luganda oba obyogedde mu Lusoga oba obyogedde mu Lukyoli bakwata ne batranslatinga ne bamanya bannayuganda obulumi bwe balimu era zino statements ezizze zikolebwa njagala okutegeeza nti zonna ziri translated bazirina ne balyoka bagenda maaso n'okunoonyereza ti abantu bano bye boogera ddala bwe biti bwe biri kati waliwo ebigambo Fred Lumbuye naye n'agattako eddoboozi lye ng'ategeeza international community abasinga obungi mwabirabanga eby'olubalaato nina wensanze mu kiwandiiko kino njagala ogende ku website eya ekitongole kino bagiyita kennedyhumanrights.org ojja kuba ofuna document yonna mu bujjuvu bwayo n'ebirala byesobodde kusomera bingi ku ebiri naddala ku ggwanga erya Uganda okuviira ddala January nga 12 January nga 27 January nga 16 bano abakulu bazze bafulumya statements obadde tetubagoberera naye kati oluvannyuma lw'okutegeera nti waliwo ensonga ze bagenda maaso n'okwogerako bagenze maaso n'okubanga babitulaga kakati wuliriza bino ebigambo babigoberera babimanyi era bagenda maaso n'okubikonsidalinga ne basinzira okwo ne bakola investigations kakati ne kiraga Yoweri Kaguta Museveni okuba kumwetooloola baba bamwetoolodde ekitongole ky'amawanga amagatte baakiwandiikidde. So the international community and all international embassies in Uganda, you are watching while democracy is abused in Uganda. There are so many people who are suffering and those who are not known. Leave apart one among children and others. There are so many Ugandans who are not known publicly. Who have been missing, killed, buried in unknown destinations. Can you imagine? You present someone in the court who had spent 19 days without any trace. Even the High Court dismisses where he is. The Uganda Police Services dismissed where he is. UPDF also dismisses where he is. The Attorney General also. But unknown gangs, they produce a gentleman at Natete Police Station. From there, they produce him at what?
in Butambala Court. From Butambala Court, then they whisk him away. Now he's at Natete Polling Station. They're waiting. Maybe later in the evening, they take him back to either to Kasen, SFC military barracks, or they take him in the middle of the city, between the State House of Nakasero, Okero House, and Imperial Royal. There is a safe house there. So, the world is watching. Democracy is rotting in Uganda, but everyone is quiet. So, Mr. President, we now want General Secretary of the Opposition, Honorable Mwanga Kivumbi, Taina Komeli ali mu Uganda. We mudachikana wenzijidde ku mpewo ngali Natete, ku polisi ye Natete. Nakatayinza okuba akyaliwo nga bagenda kulinda obudde buke bamuvuge bamutwale either Kasenyi oba wali waggulu mbagambye. So njagadde ensi etegeere nti Honorable Mwanga Kivumbi tali mu kkomera lyonna mu Uganda. Mudachikana wenzijidde ku mpewo abadde ali Natete ku police station. Enebuuza omulamuzi owotya ensala nti omuntu omusingizi gwalimanda nga tayogedde ekkomera ng'era totegedde nti mateeka omuntu omugomala omugati omusingize ku limanda prison yeyina obuyinza okutwala omuntu oyo n'omulekera abatubi ne bakwata kitegeeza nti ne kooti eno omulamuzi amadde mu musango guno yennyini bamukubidde essimu okujja okutuuza omusango ogwo kooti yali terina kutuula n'okwata omusajja n'omuwa jati mu constitution ya Uganda jati temanyikiddwako nti esobola okukondolinga abasirika abantu. Yes, kakati ebigambo bya Fred Lumboye bigenda maaso n'okubanga nabyo bikonekitinga nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi. Kakati ekiwandiiko kino kye nkusomedde nga kigenda maaso n'okubanga kireeta obunkenke eri abakulu ng'essaawa yonna Uganda. Ojjukira nkugambye bino tubigatta ku bye nnakuwadde olunaku olwajjo nti Uganda baagirangiridde oba bakyagirangiridde level 4 travel advisory, do not travel. Amawanga ag'enjawulo gatandise okwegatta ku Amerika okugaana abantu baabwe abatuuze baabwe obutalinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya Uganda. Olw'ebyo ebigenda maaso n'okubanga bibeerayo. Kakati wano wenjogerera essaawa yonna ky'ogenda okuwulira ze kyekiwandiiko. In fact kankozese vidiyo ya Shama wano. Ekiwandiiko kino si kyekisembyeyo ate era si kyekisoose. Gye buvuddeko waliwo kye bayita Civicus Global Alliance ye bayita Civicus. Nakusomera ekiwandiiko ekyo. NGOs ezisukka mu 246 nga ku zino NGOs 246 ekinaana bagamba ffe tetwagala batumanye, twagala tuwakinge underground anonymously, tetwagala Museveni atutegeere nti ffe weetuli naffe tuli mu tumwetooloola. Civil society organizations kinaana out of 246 beegatta ne bawandiika ekiwandiiko nga bawandiikire United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte, bawandiikira African Union, East African Community, bonna nga babalabula byonna ebinaakolebwa mulina okuba nga muli aweya essaawa yonna. Kino ekijja kiyinza oba nga si muntu. Ebibiina 246 ebyegattira mu kibayita Global Alliance mayiddwa nga Civicus bawandiika nabo ne boogera ku nsonga zezimu. Kati ku nsonga za Mwanga Kivumbi ne zirabika nga zirabika ze zireetedde abakulu bano ebizibu bye batagenda kusobola kubeera nga bavaamu. Kati wuliriza akatambi kano nga nze bwe nkomawo mbere nga nkwongerayo. Kirira wansawo mu comment section wandiikayo obubaka ku nsonga zino zennyini kwe tuba tusinziira okugenda maaso n'okuba nga tutambula. Jeno Yoweri Kaguta Museveni, Jeno Muhoozi Kainerugaba ebyabwe si birungi newankubadde nga gwoyinza okubiraba obulala okusinziira ku biwandiiko ne sources ez'enjawulo ziraga nti ebintu tebitambula nga bwe baabibala. Kweno stage twakkiriziganyizza tulina kulumya abatuyitanga abagugo police siwe kiri ogwange gwa kubinoonya nembikuleetera ogugono gwa kubitambuza. Ekyo twakikkiriziganyizza kati neno gitambuze. Ebintu si birungi wa genotibu si birungi wadde n'akatono era aba NRM mweraliikiriye. So ekitongole ekya Viscus Global kimaze okukola okwatagana ne organizations endala. Ndowooza organizations ziwerera ddala 246 ezimaze okwatagana ng'era zimaze okuwandiika leeta eyawamu. Leeta eyawamu bagiwandiise egenzeewa essaawa yonna. Nkiddamu tugenda mu New Uganda oba baagala oba tebaagala essaawa yonna. Kati ekitongole kino NRM mweraliikiriye jajja NRM ne jajja tiibu mweraliikirire. Okitegeera ekitongole kino
kimaze okuwandikira United Nations Human Rights Council e Geneva, ne kiwandikira African Commission on Human and People's Rights e Banjul, ne kiwandikira African Union Peace and Security Council Addis Ababa, ne kiwandikira the East African Community Arusha, ne kiwandikira United Nations Special Reporter on Human Rights Defender all UN member states. Bano bonna bakugamba nti bawandikidde nga ba United Nations member states mbakola kimwe bagwa. So ekiwandiiko kino kibadde kitya. NRM mweraliikiriye tujja tugenda bakubajjeeke mugenda kutya. Kakati bakugamba nti ekitongole kino kibadde alliances ekoleddwa ebadde ensi 246 organizations ezisayinize ku luno olupapula era nga bagamba nti ku kinana ku zo zisazeewo kuba nti no zisirikira. Kakati wetuba nti tutandiseyo n'okufuna nti balwanyisa regime eno nga bali anonymous kitegeeza bayinza okuba nga ba-operatingira munda mulimu ennyini. So bamaze okuwandiikira United Nations ne gundi zonna zengambye Geneva ebitongole byonna ebikwatibwako kulinnyirira eddembe ly'obuntu bimaze ng'okuwandiikibwa nga bagamba nti kakati essaawa eno dimandi ya kino ekiwandiiko eriki NRM kye tugenda okubakola. NRM kye tugenda okubakola bagamba batya condemn unending escalation escalating repression on civil society, human rights defenders and journalists plus political oppositions era nga bagamba take actions now. Kidamu bagamba take actions now. Bakoye ebintu by'okwogera, bakoye ebi statement nga ffe bannayuganda ebitubyeko naffe tukoye ebi statement bino buli kaseera ne mutugamba kakati ebyo human rights ezo crimes against humanity tukoye. If we are members of the United Nations Charter, tubanga tuli ba members ba United Nations, please twetaaga actions twaliwe era nange kakati naffe aba Infinite Class twegase kweno organization tuweze kakati 247 kubanga bali 246 kati naffe aba Infinity Class twegaseeko ne tuwera 247 naffe tuwandiikidde United Nations naffe kino ekiwandiiko kwetuli ate ebinoze ebintu byenjagala bino balira muliriddawa abatugambanga oyo wa Google Police muliriddawa kakati nabagamba kweno stage mugenda kakasaako nti ffe batuyita ba Infinite Class era tugamba nti foreign policy egenda kukyusa Uganda. Kidamu foreign policy egenda kukyusa Uganda. Katusomeyo ndowooza zijja kuba layini ntono nnyo tujja kuba nga tubisisinkana mu Infinite Class wali tujja kutegeera ekiwandiiko kino kiri kuki tujja kugezaako okukitematema fena tukitegere kubanga kweno stage sawa yakuba muntu jeeke sawa yakwata muntu kumuteeka we tujja tugenda kumuteeka waja Kidamu tugenda kumuteeka waja bagambye nti organizations 8 zo zisaze okubeera anonymous tezivuddeyo kwegira ne ezisigadde ku 246 then yaffe ya Infinite Class naye evuddeyo neyewayo ya 247 kakati fa Infinite Class tetuli anonymous akuba omuntu jeeke nakugamba kakati wano tubeera tuyingidde ekintu kye bayita United Nations Charter. United Nations Charter eno tuba tuli mwaka gwa 1945 wetuli 1945 nakugamba nti past yaffe ejjako ono omuntu yena alina kutunuza mu present events akulimba tuyitira mu past events okulaba nga tukuba omuntu newo tunulidde olutalo lwa dollarization ono yakwatira gold namuwa China ne company yabwe eyawagagai olabira ddala nga aligninga bulungi nnyo neki aligninga bulungi nnyo ne history waffe kubanga oyo nagamba history oyo y'omu owagundi owa Marshall Aid Plan 1948 1951 era history wa Uganda nginaku z'omwezi 19 omwezi gwa October omwaka gwa 1962 kakati yena ina omuntu akujjawo ng'akubuulira nti no simanyi mu 1998 ne tujjayo emundu tulwanirira eddembe kiri mwalwanirira kati ffe twagala tusooke tudde eri mu 1962 muli ba 1998 tuli ba 1962 tuli ba 1994 eyo tugenda okujja tukubira omuntu jeeke agenda kukkiriza. So Uganda kitegeeza nti Uganda is an isolated island. I mean, yes, is an isolated island from the global world. Ensi yonna etaaminza against Uganda. Kubanga kati zino organizations zino owozi tunulidde zonna teziva mu nsi yemu. Kitegeeza nti organizations zino gye ziva ensi zaabwe already zamaze okukola zimaze okualigninga ne zigamba dada tetugenda kukola tetugenda kugumiikiriza. So nakugamba nti one of the rules of the revolutionary leaders alimu ebweru ku foreign policy
kuyina okubaako ekyo creating alliance ayina creating alliance ne organizations zino okulaba nga bakola ki okulaba nga bayiriba omuntu kakati wamala creating alliances zigenda ne ziforcinga the role of foreign policy okubanga ekola ki nga exerting oba nga amounting pressure so akantu akondoza mukajjukira bulungi nnyo kenna basomera tujja kaddamu mpola mpola nga tugenda bwe tunabatuuse ku stage ngenda kugamba nti tuli kweno stage yes gafe revolution twagiwandiika tugirina mu biwandiiko usegera fe revolution tugirina mu biwandiiko ebyaffe nagamba ebyaffe si bya gambling fe aba infinite class nedda ebyaffe bya bitabo okitegeera ekintu ekyo ebyaffe bya bitabo era ne mu nsonga eyo katuddeyo ku katono nnyo kulowooza revolution leader nkulaga ekyo ekintu wekiri nakugamba ffe batuyita ba infinite class ever challenged but never equaled tugenda njagala otunulye namba mukaaga ng'ova waggulu gwe nakawa ogenda tunulya namba mukaaga ng'ova waggulu egamba etya build alliance and coalition work with democratic movements and human rights organization to think tanks in diaspora communities wetuli kidamu genda okebere namba mukaaga ng'ova waggulu wetugambye nti build alliances and coalitions work with democratic movements and human rights organizations and think tanks okulaba nga tukolaki okulaba nga tuyiriba omusajja so kakati awo tukatiikinga kakabox kona kakoze ekikajjudde n'agamba nti eno revolution is written teri mugundi yokaleka kyobola baffe aba infinity class tetwagala nnyo gambling so kakati wetuba nti tugenda kuyiriba muntu nga tumaze okufuna already organizations 246 nga zonna zigamba United Nations essaawa babeeko kye bakola so we are getting there nakugaye buli omu akola obugwe gikwata ogitambuze obagambe tujja bagiyita foreign policy determining the domestic policy ekiddamu foreign policy determining the domestic pressure tugenda mu Uganda come rain come sunshine teri muntu n'omu agenda kutwekiika mu kkuba ebyo temutawaana buli muddawo ne mutandika okwesula kakati jeno simanyi CDF ebyo mugenda kukoma mu biboozi byammwe mugenda kunyumyamu temulifuga temugenda kutofuga ekyo kyomwerimba nabagamba nti okweyagaliza entebe n'okugitwala bintu bibiri byanjawulo waliwo emitendera egirina okugobererwa ng'ofuuka president newobanga weewaana nti olina emmundu nti ogenda keera bugezi ku makyo wambe bakulu ensi si bwete bwefugibwa batuyita ba infinity class era nabagamba ffe tujja kuprovinga notices ezaffe tezisazibwamu kiddamu feka notices ezaffe nga tetuzisazaamu ate tetulya kigambo kyaffe tugamba nti wano wetusonze revolution calling yeberekoze kyebereise so saawa eno tujja mugenda tegera ku international pressure mugenda tegera foreign policy engeri gyekola bano katembo yali ku ground yoyo mugenda kakasaako nti foreign policy yeyabaleeta nebateeka ku ntebe United Nations Charter tugenda gyactivating ogenda wulira jeke ogenda kuwulira jeke so noza tugenda kwegwako ku emergency live yaffe ejja kuba ya saawa 2 ezakawungezi tujja kuba nga twesisinkana ku live yaffe okwongera okutematema ensonga y'ekiwandiiko ekyo kiki ekitegeeza weziba nti coalition amazozi kuba munda tufunye coalition ziri 246 ezimaze okuwandiika nga ziteeka akazito ku United Nations ku African Union gambye buli kimu kitambula nga etwakula kinga etwakibalira ddala kino kyekyali kinoonyesa omusajja omukuba jeke naye n'agenda murabadog style n'abayitamu yabayitamu kati mugenda kulaba tabbu His Excellency Kyagulanyi Taata keep the pressure on the Minister of Foreign Affairs yonna tujja kuba nga tubiteeka ku mmeeza era Munnayuganda ajja kuba nga akola ki we are not going to miss an action okulaba nga tukola ki mweno liberation battle gye tulimu eya Uganda nakugambye bagenda kukubira omuntu jeke bagenda kwavuwaza omuntu ebyalimu ebyo yesudyasudya ebyo kakati byakwesudya gwe just relax the real powers the real pressure the real force is coming to ground nabagamba mmwe mwine ekintu kyemuzanyirako netozanyiranga ku kintu kyebayita democracy lutalo kidamu democracy lutalo okujjako omuntu atakitegeera atamanyi history ya democracy yekaika yasobola okuddaona nayogera kyogera you don't know who you're messing with the capitalists are coming on the ground kidamu the capitalist boots on the ground mugenda kakasaako muli baki ba anirule NRM let us watch the space.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.